Essula ya 35. Olukola n'amatongo birijaguza, n'eddungu lirisanyuka, lirisansula ng'ekiyirikiti, lirisukiriza okusansula, lirisanyuka n'essanyu n'okuyimba. Ekitiibwa kya Lebanooni kiririweebwa, obulungi obungi obwa Kalumeeri ne Saloni. Baliraba ekitiibwa kya Mukama, obulungi obungi obwa Katonda waffe. Munyweze emikono eminafu, mukakase n'amaviivi agajugumira. Mugambe abo abalina omutima omuti nti, mubeere n'amaanyi, temutya. Laba Katonda wammwe alijja n'okuwalana eggwanga, n'empeera ya Katonda alijja n'abalokola. Awo amaaso g'omuzibe w'amaaso ne galyoka gazibuka, n'amatu g'omuggavu w'amatu galigguka. Awo awenyera n'alyoka abuuka ng'ennangaazi, n'olulimi lw'akasiru luliyimba, kubanga amazzi galitiiriikira mu lukoola n'emigga mu ddungu. N'omusenyu ogumasamasa gulifuuka ekidiba, n'ettaka ekkalangufu nzizi z'amazzi. Mu kifo eky'ebibe mwe byagalamiranga muliba omuddo n'essaalu n'ebitoogo. Era eribaayo oluguudo n'ekkubo, era liriyitibwa nti kkubo lya butukuvu. Abatali balongoofu tebaliriyitamu, naye liriba ly'abali abatambuze, weewaawo abasirusiru tebaliriwabiramu. Teribaayo mpologoma, so tekulirinnyako nsolo yonna ey'amaddu, tezirirabikayo. Naye abaanunulibwa be baliritambuliramu. N'aba Mukama abaagulibwa balikomawo ne bajja e Sayuuni nga bayimba, n'essanyu eritaliggwaawo liribeera ku mitwe gyabwe. Balifuna essanyu n'okujaguza, n'okunakuwala n'okusinda kuliddukira ddala.